Magumba. Magumba ogambye oze kukola ky'olunaku olwaleero jangu wano kuwotulabe. Ogambye ng'ojjidde mu kanzu olunaku lwakupima ojjidde mu kanzu. Si lunaku lwakupima olwange ku saidi yange si lwakupima. Ku saidi yange lunaku lwakujja kwogereza muwala bazadde basobole omutuwa. Tuze kwogerako n'abazadde batukkiriza okima muwala waabwe olunaku lw'enkya erugogo kwa Arena Cricket. Weteeseteese otya ku fayiti eno? Teri mugola asobola kuba nga azze mu kukyala mu bazadde nga teyeeteeseteese. Yeeteeseteese ebimala era ebyetaagisayo nabyo banansaba nkimanyi nti ebitono ku byombi birina kati neeteeseteese ekimala okusobola okutwala omuwala ono ewaka ewange afunire. Ebimu ku mugole byalina okutwala kuliko embuzi, ente, ebirabo by'abamama babataata obiina. Teri kye tuleseeyo. Yonna emmotoka ebireetawo ebiri wali wabweru. Era emmotoka eyo esaala yonna ojja kuba obiraba. Kuba emmotoka yonna ebireeta zikuleeti za soda. Abantu balina okulya. Biraawo tuleese abasiraamu balabye bwe bazze bagenda okufumba omuceere olunaku lw'enkya. Sina lwankya batandika leero gufuuka. Enkya abantu baveeyo nga bayidde bakkuse saagala beemulugunye. Kale weebale. It's a super middleweight contest. On the scale, Ivan Magumba, 75 kilograms. Ivan Magumba Bondsman's weight 75 kilograms. Fit for tomorrow's bout. Caliber scale, Shadir Musa Bwogi. It's a national title. On scale, Shadir Musa Bwogi. 74 kilograms in weight. Shadir Musa Bwogi weighs 74 kilograms. Fit for tomorrow's national title bout of super middleweight. Face off. Ivan Magumba is 1 kilo heavier to Shadir Musa Bwogi according to the scale. 75 kilograms for Ivan Magumba. 74 for Shadir Musa Bwogi. Tomorrow is the judgment day for national super middleweight title between the two. And up next is